omusiyazi agula buutu ya munne nga yeyagalidde era teri mwana wa Mubaje gwe baali bagudde buutu teri mwana wa Kazimba gwe baali bagudde buutu bali abasiyazi community begula bokka buutu naye ebulaaya eri abasiyazi banadi batunda emizikiti batunda amakanisa naye kakati Mubaje ne atunda omuzikiti ne Kazimba ng'ekereziya dodo ekanisa bagikuba nga bagitunze aipulife musiyazi mawanga g'abasiyazi banaddiini bayo tebatunda mizikiti na church naye wano Sheik Mubaje ne Archbishop Kazimba bo beeriisa nkulimo okutunda ebintu bya church ya church mundeyo eya Anglican church abasiyazi be bagitunda Katonda ku Kazimba ne Mubaje n'abasiyazi abatatunda place of worship ayagala kani kitofu kyogereko kati wewe Wakatonda yatutonda tumusinze tumwagale tumugulumize ebyasekisi yabiteekamu oba buutu oba si buutu naye bano abatunda Katonda we tumugulumiriza otunda omuzikiti tumuteramu ekitiibwa n'abasiyazi Katonda ayagala ani ajja bookya omuliro bakazimba bamubaje abakutte amasinzizo mwe tumusinziza ne bagatunda yagamba ekintu kimu Bayibuli etugamba mugende mu nsi muzaale mwale nga muyitawa mu buutu ababuutu yabateekako nti okujjako nti si buutu ababuutu nabaana batunda amakanisa owa buutu muzeeyi Katonda ya mugende muzaale mwale naye teyateeka wawe balina yita anti kati bano abasiyazi bo ba conservatives batya kuzaala abaana bangi ensejjule sobola abasumulula buutu abasiyazi batozaala abaana abangi ensejjule kubanga buli omu kati ali mu climate change ali mu population control oba abasiyazi bo be bannanyini population control bo babuutu abasiyazi bali mu controlling population basajja bagezi nnyo tekisoboka bo ba population control tekiriyo ekyo naye tekisoboka lwaki mu basiyazi be ba controlling population nti Abaganda tweddira ebisolo bingi why we are conservative we are preserving animals kakati Archbishop Mubaje ageze muwa Sente Sheik Mubaje president agenda muwa Sente bilioni 19 laba sente z'omwewo omusolo